yonna Bakitegeera nyonyola nti ebbaati lyasituse tugenda okulaba bwe tuti kirina ekiddeeri nyonyola nga bwe muri bulungi Oli omwana mufunye wali Linnya Nantomero Juliet. Enkuba yatusanze mu nnyumba n'ebikuka amabaati, ebbuloka ne zitukuba, ffenna ne tuyisibwa bubi. Ne tudduka okwetaasataasa nga mulimu abaana ne jjajja nga mulimu n'omwana omuto ne tuyisibwa ddala bubi ne batutwala mu ddwaliro naye tubadde tusaba ku buyambi ayina kyalina atukwatizeeko batuyambeko ennyumba yonna yaweddewo tetulina wakudda tusaba gavumenti etuwe ku buyambi etubudamyeko. mufiirwa kyenkana ki ebintu mulina bye mwataasizza? Tulina bye twataasizzaamu naye twawonye tweyambyeyambye ne tuwona nisobola okudduka ofuluma ebweru naye nga buloka zitukubye nga zitutemye nga ffenna tuyisibbwa bubi n'abaana bonna naye tusaba gavumenti etuyambe. Enkuba yazzeeta? Enkuba yabadde mbi nnyo n'ebikula ebbaati bigwa eri ebweru buloka ne zitandika otugwira nga zitutema. Nantongo Christine, enkuba yazze nga tutudde mu nnyumba n'ebikula akasobe nekagwa omulyango ne guziba ankutta omwana nga ejjajja yeetaaga omuyamba n'omwana kati n'omwana wange ne mugwira buloka ne zimukuba tuuse mu ddwaliro ne batugamba yeetaaga ekifaananyi ky'omutwe naye ssente tetulina tusaba batuyambeko abasobodde batukwatizeeko kubanga tetulina ssente tetulina buyambi batuyambeko alina watuyambeko tetulina wakudda abanatuyamba bagenda otusuza tetulina etugenda sula batuyambeko kuba mwanange embeera gyali musi nnungi nange kennyini embeera gyendi musi nnungi n'abaana abato kuba twabaddemu bangi tulina ottaasa abaana omwana omuto nemugwira buloka nemukuba kati abootaboota omutwe naye batugobye tumutwala emulago bamukola ekifaananyi ky'omutwe naye tetulina dde ekikumi tusaba abalinako bambi batuyambe. Lajjanira abazira kisa batuyambe amafiina tuyambe banange abootaboota omutwe ntuyambeko tusaba busabi tetulagira. Omwana we wabbanga ki? Omwana myezi 2. Enkuba eno yazze etya? Enkuba yazze ng'esaaga nga tubaza tegenda ttonnya ne tugamba katuyingire mu nnyumba kuba jjajja abaddemu yekka n'abaana bonna ne bayingira kati twabadde tutudde sayidi n'esooka eyisa enfuufu awo ne tuyimuka nga tulowooza bwegenda lekeraawo n'ebikula akasolya ne kadda mu maaso ne kaziba omulyango ebibuloka ne bitandika ogwa wakati nga naffe tuli wakati n'abaana omu n'atandika ositula abaana ng'akanyuga wabweru nange nenyamba omwana jjajja twajjukidde mujjukire ne tumunona naye nga buloka zimaze okugwa nga zimutemyetemye omutwe. Jjajja ali mu bbanga ki?
Jajja bamututte mu ddwaliro. kuba neyagala otandika otonya abadde ku kkubo ku mulimu w'enkolera okanayise nayo zizza engoye kati obudde bwe bwefudde ng'enkuba egenda ttonywa nsalawo nziruke ngende ewaka okwanula engoye naye nga kibuyaga mungi nziruka nentuuka ewaka nenyanulayo engoye nenyingira mu nnyumba ng'empewo nnyingi nga netandika oddonya kakibuyaga mungi kati ng'ali mu nnyumba ng'empewo nnyingi badde sikyasobola kufuluma wabweru lwakibuyaga nga mungi embeera mu nnyumba kuba netonya ekisenge gikyabuze nekinkuba nengoye n'ekirala ekyokusaida endala nakyo nekiba akasolya nekabuukako saategedde envaamu gye navuddemu seemu otegeera nga ndi wano embeera gyendimo saafunye ebiwundu naye mu kifuba mwemuluma ekifuba kinumanyi simanyi lwaki naye nga obulumi obusinga mbulina mu kifuba mu nyumba abaddemu bwomu mu nyumba nabaddemu nzekka ng'omwana mulese ku kkuba ewa neiba wange nga nabaddemu nzekka bweraliikirivu ki bw'olina nga ovudde wano ddeeka kubanga siina gyenzira enyumba yonna yaweddemu ebintu byonna byayonoonese okusiima suubi lyakubaako nowendaganaakudde wano kubanga bakikyokyabwe mubaayo bazira kisaba nabayinza okunzira nkwasizeeko kubanga siina wengenda kudda nga kudde wano omulanga gwenkubira abantu bonna abayinza okuba nga balabye ku kino bajje banziruukirire batudduukirire n'abalala kubanga tekyabadde wange nzekka naye nga nze nasinza okosebwa ennyo balala mayumba gagudde bubi naye nga bo tebakosebwa naye nga bajje batukwatizeeko tusobole okuzzaawo ennyumba n'ebintu ebyayonoonesa ekitundu kyakufuna we tubeera wakati bwenva wano siina wengenda kuba ennyumba yoyonoonesa erinnya nansamba nansamba iva ataasizaako naye ebisinga byonna byayonoonese byetaaga kuzzaawo buzza naye tusaba alina kaalina watuyamba atukwasizeeko tukuba mulanga eri abantu ne gavumenti mu kaseera kano mugasula tujja kubiyiya gwe tusula ayambye atusuzaako paka nyumba wenaazimbibwa nga batuyambyeyambye kati gweoli mu mbeera ki mu y'obulamu nze embeera gye ndimu numizibwa wano ne ku maviivi ne muno mu mugongo n'abaana balumizibwa bali mu mbeera mbi n'omwana omutono yeetaaga ku buyambi kuba ali bagenze mu ddwaliro ne babagoba oyo omwana wa bbanga ki wa myezi 2 mwaddemu n'abaana bameka twabaddemuko nga tuweraweramu twabaddemu nga 7 kati ye omwana ow'omuyezi 2 mwamutaasizza muti maama we yasobodde okumutaasa naye era nga akubiddwako byakubiddwa basobola omuddusa mu ddwaliro mangu obweraliikirivu abantu ebasinga kubanga abantu abamu wano bali mu malwaliro ekyokulala tebalina byakulya abantu ebitabo byatobedde mu mayumba abaana babadde ku masomero kati tubadde tusaba nti abantu bano bandiyambiddwako buli omu alina kyasobola okukola ku lw'abantu bano n'abaako nekyabawa ku buyambi obwo bwonna David MOP addako Busiro North ensonga yange ku njege eno nga bweri saawa zino nti emirundi mingi guno si gwe gubadde gusooka ekitundu kino okufuna obuzibu obufaanagana bwe butyo naye obuyambi bwa wano bubadde tebukola ki tebufunika olw'ensonga nti n'ensonga zino okuziteeka we zeetaagisa kiba kizibu tulina ekizibu ekisinga obunene nti abantu bafiiriddwa nnyo bafiiriddwa amayumba
churches ezagudde emizikiti egimu gyabambuseeko kati damage tetusobola gibala mu budde buno naye kyetusobola okusaba nti gavumenti oba balina obuyambi bwonna oba ebibiina byonna ebisobola okuba nga biyamba abantu byandize gye tuli mu Ggombole ne Masuuliita mu miruka gino egyafunye obuzibu enjega zino ne basobola okuyambako abantu kuba abantu bali bubi abantu babadde mu nyumba 10 ona ennyumba yabagwiridde bamaliriza tebalina kitako abantu abafaanagana bwe batyo beetaaga buyambi kuba n'omukadde ennyumba bagimuzimbira buzimbizi kati yagudde tulina abalala nga ennyumba compassion zezazimba nazo zigudde ezo ziri bugujju so twafunye enjega y'amaanyi mu Ggombolola yaffe ya Masuuliita. Olowooza abantu balinga bameka abakoseddwa era ennyumba ziringa mmeka? Ennyumba ze twakabalako ssaawa zino ennyumba ze twakabalako sofa ziri mu 10 ezayonoonese obwonoonese ng'abantu abo bonna beetaaga buyambi. Abantu kati ssaawa zino abatalina we basula bawera bali mu 10 nga 5 sofa mu Masuuliita. Abantu abo beetaaga bonna ki beetaaga buyambi. So okusaba kwange eri omulanga gwenkubira Prime Minister Nabbanja ne Honorable Lilian Abba Minister ya Disaster Preparedness nti abantu bayambibweko kuno omulundi at least abe Masuuliita babeko ne kyebafuna ku buyambi obuweebwa abantu abafunye ebibamba bifaanagana bwe biti. Amanya gange Sempa Kosima ndi mutuuze wa Lwemwedde Ggombolola ya Masuuliita. Ozi amawulire gano olunaku lwajjo nabadde ngezeko mu tawuni y'e Kampala eyo era bennyinza okunoonyayo bankubidde essimu ku ssaawa 12 baŋŋamba ewaka awo ennyumba egudde n'omukazi ali mu ddwaliro ali bubi nnyo musaana obutamusaana nanoonyezaawo entambulirawo natusaano ssaawa 2 ekitundu no omulwadde mukyala wange ennyumba gwe yakubye namusanze wano mu ddwaliro Lwemwedde. Abantu bangi nnyo waliwo nabambaka abanakukaabi abalala basaba ssaala nga bagamba bambi omukazi agenda kufa naye abasawo bamuliko bakola ki bamukolako era netuuka abasawo ne bongera kubanga bamukolako ate ziwera ssaawa nga 3 n'ekitundu natandika okuzza amaaso okudda okulaga nga omuntu adda engulu nadda engulu yazza engulu natandika okwogeraagerako mpolampola naye ng'akaaba nnyo ekifuba kyennuma omutwe gunnuma omubiri gunnuma naye ng'obuzibu asingako abakifuba era bwenna okuddawo ng'amaze okuddako engulu ebirowoozo ne bingamba gendako ewaka kuba baŋŋambye ebintu byonna ng'abaagala ababbi ebirala batutte naye ne bataasako bye bataasizzaako ne babituterekera bye batuuse ewaka ng'ennyumba yonna eri ku ttaka amaanyi ne gakola ki ganzigwamu. So kakati ono omulwadde ali wano obulwadde bumuluma naye nakati embeera yeriko tuli mu ddwaliro naye ne bwe tuva wano aw'okusula tuyinza sabawo obusabe kuba tetulinaawo. Ebintu by'omu nnyumba aliwo byemwataasiza? Ebintu by'omu nnyumba bataasizzaako ebimu naye ng'ebirala baabibye naye ebyo byataasiddwako ebyo enkuba n'ebikuba nebyonooneka. Amanya Sempa Kosima mutuuze w'Emwedde mu Ggombolola ya Masuuliita. Kyetusaba tusookera ddala gavumenti yaffe obulira omulala guno ebatukwasizeko kubanga tekyatuse kufufika kyatuse ku bantu bangi kakuba kati ssaawa zino nze njogera naye nga kyatuse ku bantu bangi. Nze ennyumba ze naakalabako ezigudde ziwera ennyumba 5 naye ze sinatuukako kuba mbadde ndikubala sinafuna budde kutuukayo naye boogera nga ziwera n'ennyumba endala nga 20 sinatuukako naye nga gyeziro zona zagudde bannannyini zo era bali mu mbeera mbi. Yasa gavumenti nane omuzira kisa yenna gyali babaka baffe babakansalazi baffe batuyambi bonna n'obuyambi bana abasobodde bonna sobola okuva mwene embeera. Nga biseera bya musana naye kino kyabaguddeko kiki? Yabadde mu kibuyaga mungi nnyo bwe yabadde kibuyaga yayise kubanga nange teyansanzeewo yabadde mungi nnyo ng'afuuwa kasulira n'akakola ki n'akajjamu mwawonye mutya? Nze saabaddemu abaddemu mukyala saabaddemu yakoseddwa naye nze saabaddewo.
mulangwa kigwokuba nanga gwenkuba kwe kubanga tuyambibwa kubanga tetulina kyakuddako tewali ssuubi lyonna byonna mugira balinaekuka tewali ojjamu kulaba bintu bifikidde butabanga tebabikola ki tebabitwala kale kyekyo naye nga tewakyakuddako waliwo ebimu bye baatutte talina bye baatutte biri awo naye nga abantu balanse okukola amabaati g'abantu kati buli kiriko kyosobola okukozesa mu maaso osooka n'okijjako n'okiteeka emabbali n'olaba amanya Thomas Wannonda omubaka addako Busiro North so tuli mu kunyolwa tuli mu bulumi bw'amaanyi nnyo ebyatuuseeko era ffe nga abakulembeze bwe tulaba abantu baffe nga bafunye obuzibu tunyolera wamu nabo era nja okusaba abakulembeze mwenna basaawuddemu kale kaseera tulina okubeera obumu tulabe nti tuyamba abantu baffe bano ekyamazima embeera bwete ezeebeerawo tesoose kubeerawo olunaku lwaleero ezeebeerawo ng'ate bannaffe beesuulirayo gwanagamba so njagalira okusaba gavumenti nese kusaba nti wano weerina okuvaayo neraga nti weeri kubanga bano bannayuganda bagironda ate bano abantu bawa omusolo so tulabanga obuzibu buzze nga bwakutwala bulamu bwabwe ate esuddeyo gwanagamba twagala tuve mu mbeera ng'abakulembeze obuli awo tusibuke empisa naye nze nkokkolimira gavumenti kweno enjege yaguddewo kubanga tubadde mu mbeera ya musana ng'omusana gusiba gwaka omusana mu kwaka nze kimanyi bulungi abakugu abakola mu nteebereza y'obudde badde bakimanyi bulungi nnyo nti wakati mu mbeera eyo enkuba egenda kumala ejje nga yamaanyi nnyo ng'esobola n'okwonoona ebintu by'abantu so nze nsuubira era ndowooza bino ebibaddewo gavumenti ebadde ebimanyi nti byakubeerawo naye yeesuuliddeyo ogwanagamba abantu abaana abato omwana wa myezi 2 abantu bali ku bitanda abantu bafiiriddwa ebisolo byabwe bafiiriddwa amayumba gaabwe kugamba embeera yakusabira busabizi yakubeera wamu so tusaba nti obanga ofiisi oba bakyalina okulumirirwa bannayuganda baveeyo babeeko kye bakola ffe ng'abakulembeze tuli mukola nteekateeka kulaba nti tubatuusaako ekyo kiri mu busobozi bwaffe waawo gwakagwawo guno omulundi gwakubiri naye ate ofiisi y'ebigwa tebiraze omulundi ogwasooka tebatuyamba n'omulundi ogwokubiri tutuuse ku ground teriyo kyakoleddwa tusaba kubanga abantu baneeno abaakoseddwa bawi ba musolo ate no ofiisi eyo sente zeekozesa zamwe wa musolo tubasaba mu bunnambiro mu bwangu obw'eddala mujje tulabe enkuba bweva gundi kibuyaga ono enkuba ebadde ludde okutonnya kati bwebitonye ezenga ze mu bungi kitegedde kati nga omanyi enzimba yaffe kati nga omanyi enzimba yaffe tuli bantu bakyalo kitegedde kati enzimba yaffe sigamba nti ffe tulinga bakibuga nti bajja tukuba batugayidinga ng'egye tuzimbamu naye ne semiti yennyini ali kuwanana ffe beeyi semiti bwagula ffe tusobola mugula tuzimbisa gundi busa tuvula ennyumba teziwangaala kitegedde naye nga naffe tusaba gavumenti tuyambeko ngaawo naffe etuwe ku buyambi tusobole okubanga tukola ki abantu baffe balajja nabasula bali bweru kati ennyumba zagudde ennyumba ezisukka ne mu 5 mu 50 zonna ziri ku ttaka abantu abasukka ne mu 10 bonna bali mu ddwaliro naye nga tetulina na buyambi malwaliro bagoba bagobe erinnya nze Lugolgo Nkiwanuka Lawrence kansala kiikira Masula Sambuka nse kya buli kaseera ene wamu mwebale nnyo mwebale eddala tuli mu nnaku tuli mu nnyiike amanya nze Subuga Frank abasinga bamanyiri abikolwa si bigambo tuli mu nnyiike olw'ekyatuguddeko olw'ensonga bbiri si gwe mulundi ogusoose naye ffe ekisinga otuluma nti kitutuukako ne watabawo kikolebwako nze manyi guno omulanga ngukubira ofiisi ya maama Saba Minisita Honorable Robin Nabbanja maama ofiisi yo yekwatagana n'ebigwa bitalaze disaster bannaye mutusaasire nze nkyalidde abalwadde tulina abalwadde nga omusawo akugamba nti ono we musiibula kati talina gyakola ki talina gyagenda ssula mutusaasire nga nvudde ku gavumenti nzira mu kampani ezitukola ssente tuwanu tuli mu Busiro North tulina mu zikampani ennene Westlake tunywa amazzi gammwe Sky Pipes mumpulira abakola amata tulina mu zikampani ennene nga we tulinda gavumenti kuba ebya gavumenti tubimanyi nga tulinda gavumenti mutudduukirire family zifune okusula zifune ekyokulya bakugambye mwana wa myezi 2 talina omuzadde talina de 10 ekigenda mu kasikani
ate nga tutumanyi ffenna obujjanjabi butandikira kuki kukebera. Guli omwaka guno omuzira gwennyini gwakuba kye tuyita Lwero Triangle mwe tuli, gwakuba wano ne gukuba e Busiika, ne gukuba e Nakaseke, ne gukuba eki e Luweero. N'ekitundu kyaffe kino kyo ebyaffe obuyambi bwazikira, era abantu ennyike gye baalimu luli gye tukyalimu. Bano embeegayiridde, nze nkubira Omulanga, sikubira gavumenti yokka, nkubira gavumenti, kubira n'abakulembeze baffe mujje kuba kati wano nze we tubeera mbino ebyobufuzi tubikola ki tubivaamu. Honorable waffe MP gwe twalonda tukubira Omulanga tambuza empapula zaffe.